Kadi waffe Godfrey Serata, kadi waffe Aloysius Ogunjoye, Sebo kadi waffe Senkuke Siasa, bamenyi banamulayi olulimi lwange ate mukwano gwange Musaaki, Sebo Agenambiru, ba artist baffe bonna, family z'abagenzi, Paulo Kovero, Daniel Kone, bannabitone bakafe bonna abawagizi b'eddoni mikwano gya Paulo Kovero basebe ne banyala Mukama bulungi olw'obudde bwonna. Ebisinga babyogedde ate nange binkijjidde, naye sizza kwerabira nange okatakooziranga omulowooza wange ateebaza abo bonna abawulimu okuteekateekera mwebalina okuteekateekera. Ate ndeebaza ekyenjawulo mwebala nange mukudda, mwebale nange kunzijukira ng'omu mikwano gy'akafero emingi. Bwe nafuna akaadi eyo kyanzaamu amaanyi ne manya nti kafeerika si eyali amanyi kyategeeza kinenedeni naye naabo baali mwetolodde. Mwebale nange mukudda. Mpozi nsaba okwetolodda okutuuka ekiteerezo manyi Abakatoliki mu mmisa tebakerebwa oba Godfrey obaani tebakerebwa mu mmisa, naye n'emirimu emingi nafunye okutawuka makya. In fact Abakatoliki oba ng'olina ekyo mu mmisa wakiri olinde mmisa egenda okuddamu, naye badde netugashuwa embeerawo olwaleero nandyagadde nnyo okubeera enkomonjeru, naye nga mumanyi baganda bange tisiina jjembe yange okukola mulimu nakwekunyumirwa kitone Katonda kyeyamba, sikyalina nnembe kuyimba nyimba nze nalowooza nti olw'embeera kyova olaba nfubye wakiri mukeko wano ne kafeero byali alina amaanyi nti nekyali bulungi naye ebigambo byange byakola bingi era nja byesiganya byabakulu bange bye boogeddeko. Badde mpuliriza kadde waffe Senkuke Siasa ng'atugulira ebigambo ebituufu waawo artist tuli bagezi singa etukola etwogera tebayikola tekyandisizeewo okusingawo ayogere ku kintu mazima tukole byonna nga tukola mu mazima. Kirungi nnyo ekyo era sigamba tusobola okukikola ate twaludde mudaali tuda mudaali ddala ffe ba artist bannabitone batuyita bannabitone si byebitone byokka Abakatoliki batuyiriza ebitone by'abamukubi bingi naye lwaki ffe be bayita bannabitone kiringa balonyo bagamba landi fenzi tebakola tebasoma togamba dokita teyasoma naye lwaki onya bagamba tebasoma. Kati naffe tunokyereza lwaki ffe be bayita bannabitone kuba ebitone byabya kizo nnyo era bingi nnyo ebijja n'ebitone byaffe bijja n'amaanyi bijja n'ebintu bingi era abatono ababikozesezza mu byafaayo mulaba kyebakoze. Omwandiisi omu tubayitamu akasigaako yatugamba a civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. Civilization oba okula kw'ensi tekusobola kutuuka ku ntikko nga temuli art oba ebitone oba ebiyingi byensi, kubanga ffe bannabitone ffe tulaga okutegeera okukyasengeeyo oba okulaga entikko y'amagezi g'omuntu era tusobola okukyusa ebintu bingi singa tubakozesa Senkuke bagambye nga tukozesa amazima nga twogedde amazima tekaba mu buyimba kwokka kulaga bulakukola. Ate emikono giwange message infact yalinnyo tutulina ebbanja lyonna lyakwagala Abakatoliki meeya
ogambye nti singa Kristo teyajja kumanyikadde amasomero gaffe ag'ekereziya agayisa abaana kumanyikadde mu malwaliro ne Kristo yakikola mu kwagala. Bino yabikola nga bitegekera ensi ye gy'atajja na kubaawo ajja kubamuzokubeera kitala okwagala okwo. So omuntu yenna yenna asuulawo obulamu obulungi n'asalawo okusadaaka kulwagalala bonna kikibeera kwagala. Naye ate gwe oba tosobola kwagala oyo wakiri gwe weeyagala kkiriza amazima. Lwaki tuli ku mazima n'okwagala na bannange? Amazima y'ensonga lwaki nze ati simunamu era mbadde wano nga simanyi ngere nabo okukulembeze wakumbingi omanyi neegendereza abayingi bannange ebigambo byonna byenyogera osobola okuba nolaga omanyi kubiwaina kadindamukumasebo kuba kyali kibadde mu bannange ate nga be bannange ate nga sisobola kusinga amagiroka buliki. Amazima nze ensonga laki sabusobola kwegalira mulimu. Amazima ensonga lwaki nga artist bagezaako kubashwinkinga. Sasa magezi mangi nezijja mu kimpooze mukadde waffe enfaana wadde bukuse kukaganda okwagala bantu naye kakasa singa naze republic singa banabona badde singa newe lwadde abamagi lwaki sibakumanyi nzena nayigawo naye amazima zeno nandisanisa singa bakubengala ezo nga byendogera mu bigatuuka ku mitima naye ng'ebyemugenda kuza kabinde maaso baganda baffe Pawulo waffe bwetujjukira Amani basubye tujjukira tujjukira jjajjabayingi Kristoffa Ssebaduka olw'ebyo bye baayimba si be baali basiba okunyirira mu nsi yonna si be baali baasiba okusoma naye nkwata ku bibakwatako n'ekikira ekibatukirira mbeera wanendowooza era wanekuganza naye nga basinga kabeera kyalo singa takkiriza okuyimba sinanetwamwera oba singa bamutadda singa basudde akyaliwo singa takyakkirizibwa kuyimba oba singa bamwera kubanga ekyali kibasikiriza okuyimba era bakimbanga nabo tebanoonya sente tebanoonya bimu wabula ekyo ekyalimu munda kibayita kooli oba obutume Katonda bwetondera buli omu bamutonda bamutaddewo embeera naye olw'ensonga naye tebamusinga okutakikola mu bwanga tukikoze. Abasawo baboogera ebyabwe, abasomesa baboogera ebyabwe, abalimi oba abasuubuzi baboogera ebyabwe, naye gwe artist oli olulwamunamuokijjula baganda bange tutambudde ebigere bingi nnyo nga tuddeegalega tuli wano abaali bato katutukuze abaali bakulu kati batandise okukaddiwa abaali tebanazaalibwa kati bakuze nabo batandise okuzaala abaana bannaabo. Obulongo bw'abasubi bwali budde bibeeruti kati baaba bakazi bakulu. Ensi etambula naye ffe ba artist abaliwo ku generation eno tugenda kujjukirwa tutya okakasa oluvannyuma lw'emyaka 17 ng'omaze okufa balikeera ku bakyala nebagamba tugende tujjukire Ssenkubuge Silaasa oba tujjukire Kyagulanyi oba tujjukire Nnessaali Ssemakono oba tujjukire Abamawulu okakasa kinaabawo kiki sigamye ekisooka naye okumekiza sure kinaabawo kiki byokola kati biraga kiki kinaabeera kubanga ebinaaba maaso baganda bange tuli mu bikola kati byosalawo olunaku lwaleero bye biraga obulamu olwaliro olugendo okubeera emyaka 5, 10, 20 okuva kati. Sinali mulaasi nali muyimbi era nisinga nnyo obulamu bwange faatana emizinga naye simanyisayo nze nagiwaako emirembe gange mikono biwange olugeza bajjukira nga nze singa okubeera nansirias nakubeera nakibeera kukuseka okusaa naye amanyikiriza okutuuka ekiseera bwetwakutukaaba abaprofesa bakanyamipesika batutuuzi ab'ebikiro bwebatutuuzi batutuuzi olwayakubatutuuzika batutuuzi kwebikusikukiramu fenga okuyimira bwakamaza era kyekyatutusawo ensonga lwaki nti ne bannange abamu bati nkagaza n'abakuubaamanizayi baitutusoma nebagamba nabawaddeyo embeera nyagala okubatuuza baganda keneye kitatukulemera abakulu abatusingako mwamira bakulu Kristoffa Ssebaduka yawamu okugwabo ng'alinya mulungi
Filutali wanamka na wao kuimba mazima mbabali kwa filu bamka changani bamka Yesu kasema imba pale kwa filu bamka na wala na ye okwaba ne chuka tukani Uganda ndiyo ichakoma tuli wana kwa leo kwa sacrifice dawa masai kwanza ilikosi artist vitu kawana nyo Jagana mchete mana mfano artist banani manike soka wati kwa wiki kupata video na makumi hasa esolo kuzike kwa ni yezani nesi kama kama artist usolo kusika igapi ni amani ni amani na utapenda kama kwa kusikubaliwa yakaba kwa usolo kwenda kunyama banani zinakula andani kitambo zabakati si kulilanga chawe tumaze mkati wange uko principle kwa mazungumzo na principle zai aliyosema kwa kuhusu biashara wanasema mkimbila wanasema mzozo wa pale wanasema nyimba zote ile vitoto vile na mimi nekati mkutano chanzo na kitu sana na ikatokea artist abaliwo nakuba lero tuwakifanya nchi awo abagenda nakuba tugenda oba mwagala akati mwagala tugenda kufa fe abamanyi anytime tugenda kufa nabo ababuuza tulise mwene namugenda kufanya namawulire naye tunakibira tunaba tuliseewo okulowooza eki fe ba artist ab'omulembe so ndowooza muganda wange twandikubeeredde ebigere by'abasajja nekabajukira mukizi engeri y'okujukira Pawulo kafeerezinga siyawa yes masoka katonda kusomera emisa era tekikoze naye tekimala kwe kutambula mu ngeri ye ne tukola ekituufu ne twogera mazima most important ekirabo n'eddoboozi ly'amaanyi mukama lyabadde ne tulikozesa okwogera ekyo ekituufu baganda bange musajja omwalomikisi yatugamba nobody can make this life without your permission ewali osobola kufuula n'oddu okujjako okuwadde olukusa abayimbi bannange muwadde abayimbiza abantu bamwe olukusa okunyigiriza abantu bamwe ensonga lwaki batwagala lwalako lwabalina mukaaga oyimba kuyisibwa abantu byebayitako n'obanga abeera nabo ozanya omuzanya ku mbeera y'abantu n'obanga abeera nabo naye buli bw'osirika wakati kunyigirizibwa nawe kuba kubanza okusirika kati ate babajja kuweza okutekyasirika bufuzi wabula batukozesa okuziba emimwa gyabo abamufe abasazeeko okukwandika n'ebyengere oba kunamubita byobwegezi kugenda ebyengere bajja kunonyamu namubiru bamutemere asobole okuziba omumwago nkozesa ekigambo ebyokwago muganda wawe nandikozesa ekigambo ddala nandikozesa ebyomutwe naye ayitoomukitegere so baganda bange katujukira Pawulo kafeero olwaba okubasinga n'abakadde bange naye mbaagala muzikirize n'obwombeefu obubaka mubawe bategeeze nti tulina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi to whom much is given much is expected katonda babakuwadde bingi abasuubira bingi abafe etutumu katonda lyamuwadde ekozesezza otya kuyamba abantu bo basuubira biyinza nti abayinza tubeera basomesa abantu abakuwuliza obasomesezza ki mbawakulu nga bajuliza bena nokweseza kinamubajuliza kubanga nanyingi mukimanyi tituli wakati tulikirizibwa ebirimu bigula wanana bwe twogerera kati dizayina baitalakivu kasumba abakolera engoye bena bakati ali kukobera sibakubanti yabye sibakubanti yamude sibakubanti yakozesejju nerwakuba yatuka obugoye obiwayo nagenda nabiziramu obugoye
bw'ogamba nti ogenda n'oluddaala nga waliwo obutalireka ogenda ku ludda lw'oyangiriza eyo bwerinnya kakira kyeminese bwe nokunaogamba ebyawe tebikwata kubeera ku ludda lwange so omusirika waliwo okuyigirizibwa omwalimu yakaaabanga amayudaaya asirika basaali ne balona abasiraamu n'ensirika basaali ne balona abantu n'ensirika basaali abasuubuzi bali muzibu tusiize kubanga abasomesa babeera muzibu tusiize kubanga naye mwena mukibayo kibagenda ate ekiseera kyekisiwala wabula kisibu faaogendeyo naye ngambiraddala njagala nakulinetuuki nkolamu mumaaso aganda muveeko olw'ebisibye naye nga mwina nesuubu kubanga tulina essuubi mukama erawamulisemugasogereko agalikwakula n'amakulu feba artist wadde twesobolayo omukufe katonda namusaako omukonoe n'akikiriraaba si byakubeera nti twakamuninga president nedda sikyekigendewa kyaffe bannange ensi yange nga kati tusobola okukitegeeza n'ensinga nabo kakwezaamu okukakulune uganda erinaalogiretwa ya kilomita 3,300 ezo kilomita 3,300 njabalubawulira nti tufiirwa sente mubuzi triliyoni namba buli mwaka ebiwandiiko bya revenue biragasingamu wano mu uganda bajeti yaffe kusente zitunganyizibwa kwota yazo ekuwandiikira musolo singa tubeera n'obukulembeze obwesimbu nze naayera pulezidenti obaokutegeeza omulala ewabeeyaomukadde wange alweziwaasalo esente zikuba zokka mu corruption zokka atukadde muzimondala zokka ezo triliyoni mu myaka esatu enguudo z'oluganda zonna zigera pawulete zonna niwewaezobizinga netekikolebwa kubanga munange gwe munayuganda tulina muyinza kwogera ku sente zikusobolezebwamu okusasula musolo nakusiika ebyo tekisobola kubeerawo okutakuka mwe baartisimusika amaloboozi gammwe naye emunasirika mujja kuba mulekedde kufa buli njagala mulekeebaleka emyaka 2 artist owakati bakakade artist zekyakitibwa nnyo okubeera mu maaso ga mukadde wange nolufrekiwala omusajja gweguzeneekoma nakyamu naye betubakugera nolufrekisebata balina okubawo ekiwunde kyekifaananyi kyo kulwakunabawo okubanaakubebalalakuda kyekimu ne basoma ekyekimu nabalala naye tekisobola kubeerawo wabula bakulimusinze bakufudde basaliriza enebe yakusaliriza n'ebyo ebirina okubeera ebyakusaliriza emalika emyaka egiyise kabeera tekyasobola kusangawo olugulu n'ebirala tekyasobola kusangawo kubanga tulina mu systems eyo ate nabakufuba tebakulabanga olaba omukozesaawa nawululayakutalira omukozesa nakusinzawo bino bibagamba omukwano okwagala muki kyabulabe okubibagamba ebisaala ebibagamba bagamba kansubire tujute mwoyo mulungi ogwokwagala era sibagala kulwange bagala ba Paulo kafere so abagala okunyuza Paulo neyanza nnyo okumpuliriza asekonebanyabo twagalane tukolagane tekewo ekifaananyi kipya. Every generation has a responsibility to prepare another generation. Buli mukiki okubeera wabuyobunakizibu obuyobulamu temwalira temuliwayisikaliwaomumusana temwalira libagaitonisana singa tewaliwo bakafeero temwalira libakafeero singa tewaliwo mubajjide n'abana babasookawo temwalira bale singa tewaliwo basikaluka naye kulunga ekanga azimbye ng'azimbye kukolitenya ziribizinanakubeera tegalina kuwakola anamubingira ebakutegeeza ntiwali enyanga ekikirisi no
quality ya na tunavyoongelea bila artist kwa ajili ya kuongelea mimi kwa kama ndio mzima ili quality yake no ongezo no kaka kama kama mtaka wote kuje ya gaba art is a reflection of the society. We are the mirror of the society. Kulinda liwa ya society na nabani kulinda liwa kwa watu ya kala sura kwa liwa chuo kusafiri sana liwa kati kama tunaweza kuongea ni mama nenda kuongea mtikiwa kati kipimo mzani mwananzi kuzimba wanataka pesa kuonje ni kuoza kama nini sikapote sababu kwa wale wanaobenefika abantu wewe ndio kuuliza wasema several principles. So